jako akawuwo. Mu kaweefube wa Palamenti ya Uganda okulaba ng'esembeza enkolagana wakati wa bannayuganda nayo yavaayo n'egunjaawo enteekateeka gye yatuuma Ssabbiiti ya Palamenti ng'eneebeerawo ku buli ntandikwa y'omwaka. Ey'omwaka guno yakutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwa Gatonnya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 era omwezi guno. Kulira abantu nti Ssabbiiti ejja tujja kubeera ne kye tuyita Ssabbiiti ya Parliament. Ssabbiiti eyo tugimala nga tuyita abantu okujja wano ku Parliament bajje beetegereze buli kitongole kya Parliament mirimu ki gye kikola nga twagala abantu bamanyi kye tukola balobe kutusomako busomi mawulire ne bamanye we tutuula. Sipiika Rebecca Kadaga agamba nti bakutandika n'okutambula okuluubiriddwamu okusonda ensimbi ez'okuyambako bannamagoye abali mu Uganda. Tujja kutandika n'okutambula ku lw'ebbalaza ku ssaawa 1 ey'okumakya nga okutambula okwo kwa kusonda ssente ez'okuzimba ekifo ky'abaana baffe banamagoye. Tumaze ebbanga nga tukikola guno gujja kubeera mulundi gwa kusatu okubasondera ssente. Tukoze ne puroguramu y'okusimba emiti tumaze ebbanga era nga tusimba emiti mu bifo bya Uganda twatubako emoroto. Ono agamba nti abantu bano babawa n'omukisa okusobola okutuulako ababaka gye batuula nga bateesa olwo nabo babawe endowooza zaabwe mu kye bayita Palamenti y'abantu. N'omukisa olunaku olumu okutuula mu Palamenti yaffe ne bateesa ebintu ebibakwatako ne bakola lipoota naye ne bagituwa naffe tusobole okugyogerako. Tujja kuba omukisa okwogeramu n'abakiise ba Parliament byonna nga bigendererwa okulaba nti Parliament eri kumpi nnyo n'abantu. Ekyenjawulo ekiriwo omwaka guno Palamenti egenda kubeera ejaguza emyaka 13 egya Palamenti z'omukago gu Interparliamentary Forum era nga wano wasinzidde n'akoowola bannayuganda okujja mu bungi bajagulize wamu. Omwaka guno ekyenjawulo ekiriwo nti ekitongole kya Interparliamentary Union gye tuteeseza kiwezezza emyaka 13 era mu Ssabbiiti eyo omukulembeze waffe Pulezidenti Gabriel Cuvas ajja kujja wano abeere naffe ku lunaku olwo nga tujaguza emyaka 13 eza Interparliamentary Union. Kati nsaba abantu bonna basobola okujja bajje. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bintu bwe bitambula mu Parliament.